Pastor Bugingo munabyabufuzi nnyo. Pastor Bugingo munabyabufuzi nnyo. Teri mukulembeze nga toli munabyabufuzi. Kuba akafaananyi nkulembera abantu bameka mu Salt Media. Nkulembera abantu bameka mu House of Prayer. Nkulembera abantu bameka abampuliriza. Nyinza nti okwewala ebyobufuzi. Lwaki obyenyigira? Ekibuuzo kiri nti oli munnabyabufuzi kika ki? Siri munnabyabufuzi ayagala akalulu. Okay. Siri munnabyabufuzi awagira President Museveni oba General Muhoozi nga njagala bampa obwa minisita. Ndi munnabyabufuzi ayagala eggwanga eririmu emirembe. Ndi munnabyabufuzi ayagala awatali kavuyo. Kubanga Bible yengamba nti ekibuga mwende nkisabira emirembe. Esaala zonna ze tusaba tezisobola kwanukulwa ng'oyagala buvuyo. Ojja kuba wakazimba akayumba ekikompala bakikakube. Era wawulira nga nnumba emabega eyo abaana abasanyukanga mbwe Mary epaakinzewa Mombasa. Bw'eneeba ekuba egenda kuba akayumba ka miliyoni 3. Bano abamu be mubalooza nti bajja bakuba musanyuke bonna ebizimbe byabwe ebisinga obungi biri bweru. Nabo bennyini ebyo bwe bituukira awo ebityo famire zaabwe zonna ziba ziri bweru. Gw'ogenda okufiirwa. So ndi munnabyabufuzi eyeenyigiramu okutumbula emirembe. Ndi munnabyabufuzi patriotist era nga bw'ondaba. Uganda ndi mu musaayi. Singa si myaka nti nkuze. Ate era amaanyi nkyagaine baba balumbye eggwanga lino. Ndi omu ku abasobola okgenda ne ngamba ne mumpe nange nnwane oba mumpa ffumu oba kasaale nange mumpe nange nnwanire Uganda. So ndi munnabyabufuzi ayagala eggwanga. Ndi munnabyabufuzi ayagala abavubuka. Kubanga abakadde mbaagala naye obuvubuka bwe bukolerera obukadde. Singa obuvubuka buno babuzanyirazanyiramu obuzibu babuze. Ndi munnabyabufuzi eyeenyigira mu kulonda ate n'enkubiriza abantu okulonda. Siri mulokole agandi ebyo byansi byoyita byansi bye baggalawo kyaki. Bw'oba tolonze abagwagwa ne balonda oyo gwe balonze yagenda okugaana ku lusedi okubeerawo. So ndi munnabyabufuzi ayagala okulonda, ayagala eggwanga lyange, ayagala abavubuka bakulaakulane bagenda okutuuka mu bukadde. Nga tebalina mutawaana mu bingi ebyogerwa oba mu biwandiikibwa mwemuli eyagamba nti bw'obanga weevuma background mbwe eri puwa gye wazaalibwamu naye gwe n'otokyusa kati omwana wo nawe akuyita puwa background. Kati njagala abantu bonna baleme kubayita puwa background. Tugende maaso. So ndi munnabyabufuzi asobola okweŋŋanga omuntu yenna gwe nkakasa nti talina kyaleetera bavubuka. That's my politics. Politics wange tasukka waawo. Saagala kifo, saagala kumpa buvunaanyizibwa buno oba buli, nyina obuvunaanyizibwa obummala. Then ndi munnabyabufuzi mu Salt Media nti nteekwa oggiramula. Tewali alijja n'ampa amagezi nga nkyali mulamu nti sikkiriza abakozi ba Salt kuyingira mu ofiisi yange. Mbu ndi munene. Asaagala kummanejingira abantu bempa misaala nga soogera kwogerako nabo. Nga siwe bamukisa kwogerako nabo. Buli mwana akimanyi ofiisi yange nzigule bwekuba kukaaba tweggalira ne tukaaba bwekuba kusanyuka tugulawo oluggi ne tusanyuka naye buli omu njagala mpulire kyayitamu. So ndi munnabyabufuzi owa hand zone eyeetuukira paka ku kiliina paka ku buli muntu yenna. Nzikiriza nti kye tulimu kirimu okukulembera.